Think you're copying Anne. You are a bad copycat. You are copying and pasting. Mushawe. Anne na Faizo. And yo, I met. But so like when no like nze nkulidde mu masomero g'abaana bagagga. I went to Dinner Donna to the people that know Dinner Donna. No, laba ngenze ko masomero nga kale si bagagga nnyo nengera bagagga like Dinner Donna eri ludda Dinner Donna eri waliwo branch e Kasubi waliwo ne branch e Wakiso. Is it an international school? No, it's not an international school. Naye when nasomera primary ng'omwana asasula emitwalo 7. You know, I'm 27 years of age. Si wakana myaka jange. Sokera ku somero ki? Uganda Matters. Uganda Matters. No, like St. Mary's eri awulubaga. Yeah, bali shifting no ku shifting okumanya lyali abanako. Eyo tuveeyo. Ato ngambye osomedde masomero g'abagagga. Nti essomero lye nasookerako nasooka ne ŋŋendako ku Light oboji manye Light Secondary. Light Secondary eye amasomero go gonna galina amannya nga amasomero g'abaana b'abagagga. Kati ulira bwe nava ku Light Secondary nga nkola effujjo lingi nnyo. Bali basasula sente zaabwe nnyingi era nabo byabagagga. If you are my OB and OG, please come out and say. Lwaki eyo bayitayo munda z'abazadde? No, lyerinnya lyabwe nga bw'owulira nti Chanja, Muyenga. Thank you. Usawala jesingoma ya n'atambulanga naawe. Ejo ensula neeruga nkahi? Ama tugende. Kitegeeza nkube. Enkuba evaawa. Why is it disturbing abantu? Watungo piroti. Leave the living thing to live. How could you, after me praising you, giving you all the glory, giving you all my stones, you've poured them, everything down the trench? Garikosia. Ataza witarujeyo nagamba nguso. Alright, abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozinda TikTokers edition onako lwaleero ndine Faizo. Erinnya lya Faizo engeri gye yaliwandiikamu linkalubiriza okwogera. Naye ng'alina videos nungi nnyo abantu bangi bamustekeniza okubeera muganda wa Kansiime, and we want to know about it today. This guy looks so cute okusinziira wabeera mu video. I'm very surprised. Naye nga mugamba mutya yenze Hadija Kigozi mbeerawo batusako your latest updates and celebrity news TikTokers edition life experiences and adventures. Mbagala nnyo mwebale kunjagala mwebale followinga mwebale kola charity ku channel eno sababu yenna awaayo mukama abeere nga amuddizaawo wajje aba BBH Travels bakugamba nti balina multi entry visa eya 60 days kati osobola okugenda ku visa yemwe Dubai n'okomawo n'oddayo n'okomawo ng'okozesa visa yemu okumala ennaku 6 bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga abagala okukola visa extension abagala okukola airport to airport visa change just no customer care service yabwe eri waggulu visa efulumirawo bakubireko aba platinum wellness spa bakugamba nti gwe ayagala okozesako ku sauna yaabwe massage bakolera ddala ebintu ebiri ku mutindo ogwa waggulu ddala nnyo nnyo. Mpoza ate abantu b'omu Dubai ennaku z'omwezi nga 9 February Sheikh Kasim Ramadan ne Sheikh Taji Tumala bagenda kubeerawo ku Banias opposite ne Banias metro station village chef restaurant. Kuyingira zigenda kubeera ddira mu 10 okuva essaawa 5 ez'okumakya paka essaawa ennungi emu ey'olweggulo mugende mu darasa abasiraamu musome musomo guno mulungi nnyo obusiraamu obeera entertained ate nga wooyiga insights okulaba. Okay, first of all, Murungi, you are not safe at all. Someone has been flattering with me, so I do not see where our marriage is going. But it's Faizo, Fayxol. I'm a TikToker, I'm a YouTuber, I'm a singer, I'm a content creator, I'm a student, mass communication student. Byebyo. Yes. Naye gwe guno omuzindalo ne ngukuwamu n'ogukwatamu okumala essaawa nga bwe ngukwata tokisobola. Kale tugende. I'm the interviewer. Oskampola mpola ati akazindalo. Ndi mukiga, sorry. No, like you have to really associate with me and associate with my associations because nyo mukiga, so you have to know nenja kuguma. Yeah. Kati akazindalo ketunuzamu weka nze sikakozeseko. Kati obudde buneeno njagala nnyo ntwala obudde bwange. Eno channel yiyo. Njagala okole woti okumala essaawa.
Lwaki mukola ebintu ebyo? Otherwise, how are you? I'm doing great. I'm really great. Okay, amanya aga bulijjo Mpalanyi Faizo niwo amanya. Mpalanyi aba yeddira nti nkima. Niwo amanya aba mukiga. Kati Mpalanyi ne niwo amanya bijja bitya? Kireke ekyo kiyite. Okay, like batata babiri. Hey! In simple terms, I'm a crossbreed. Half Muganda, half Muchiga, if it's there. Yeah, it's okay. Yes. I've met two. I'm half Muganda, half Muchiga. Kachecho. Niwamanya is my mother's. Niwamanya is my mother's name. Like it's my mother who gave it to me. And then Mpalanyi nalifuna watata wange, but later on nakula bampita Niwamanya Faizo. So like when we went to the village okuziika jjajja wange omukyala, one of my sisters told me nego manyi sigwe Niwamanya. I'm like no. Nangamba no. Erinnya lyo yeggwe nanoonya tata wange omuto, like my father's relatives. Namugamba wamma erinnya lyo no yaani? Nangamba nze Mpalanyi. So it being that it was a really new name to me, nalyagala. Nengamba okay, I have a third name. Nembanga neyita nnyo Mpalanyi ate era Niwamanya nendivaako. So like bwe ntuuka ku P7 nengamba my mother, I need to have all the three names. Nebasooka ne balowooza ati lijja kujjaako biki, but with God's grace negajjaako bulungi. Era nze nakajjuza konna kwa ujumula. Nalekamu spaces ezo bbiri. Nkutunuulidde omanyi nze nnondalonda abantu, embwa ngiyitambwa. Siita fumbe olw'okuba lyefaanaanyiriza embwa. Neŋŋambwa eryo fumbe ate ŋŋambwa. You are very cute. Okusinziira w'ofaanana mu video. Please zoom in. Mulungi my love. My love, I do not think that this love is going to last any longer. I am taken officially off the grid. Oh, yeah? Sorry, not sorry. Okay, it's fine. Tewali buzibu, but it's good to appreciate somebody. No, I was reminding her. Okay. You've taken me in a lot of grace. That's not possible. Abasajja bavo bagobye. That's not possible, but I'm just appreciate. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Amanyogo nga gali meru nnyo ekisusi okugabalala. Like a few people I have met. Really? Oyinza okutubulirako oyinza boy nacho. So about what you was. I don't use anything. It's just that I'm too much of a DIY person. What is DIY? Do it yourself. Buli lwenda about something on TikTok. Nze utilize the app. Oh really? Buli lwenda about anything oba health wise. And then you do on your trip. Kati waliwo some video gye nalaba sometime back nga doctor agamba kwata baking soda omuteeke mu Colgate mu any toothpaste gokozesa omanyi tuli baddugavu toothpaste yenna Colgate nenkwata Colgate amafuta gonna ebashe. Yes. Nenkwata Colgate nenteekamu gundi baking soda nenkozesa but byannuma. Yes, byannuma, but it was some time back nabikozesako emirundi ebiri nga mpulira like amannyo gaba gakola bwe gati ganyenyeera. Sorry. So like amannyo gaali ganyenyeera nembireka, but besides that I've not used anything. Like yo amannyo go Natural. Gali extremely white, like so white. No, nkubuulira mazima. Continue. Checho, sikulimba, I'm not using anything. Like yes. Wallahi. Okutta mama gwensinga okwaga. I don't think teeth can be so white like that. Ngono mukazi gwe tulaba aseka ku Colgate. No. Banange abakuba obulango amannyo gaagano. Nevertheless abantu bangamba nti nina vampire teeth, but bagambye amannyo smile checho. It's already wali wachiwulirako nti you have white teeth. Yes. It's a few friends of mine compliment me nendoza they are just flattering. No, that's the truth. Chinganga like kati obudde buno agamanyo gasana kubeera ga mukazi nganza mazima timaira voli kirombe kya zaabu. Abavubuka bali ku university banaye mwagala bawana. So nice. Yeah. So how are you? I'm doing great. I'm okay. Yeah. Nkulabanga ku TikTok ngo abantu bagamba nti oyogera nga Kansiime. How do you feel
like gwe bw'oba oyogera towulira nti oyogera nga munno. Ate gwe olina mulenzi surprising. Okay, like this is the hidden truth I will tell all of you guys. Nti all Westerners have something in common. You've not listened to Shaino Mutsiga, sister wa Anne. Ayogeranga Anne. Ruhanga wanje. Naye nedda. Eddoboozi eriryo ne lifaananira ddala n'erya Anne. No, terifaanana. It's just that the accent. So it being that they only had one famous person nga akwesa that accent, so people think you're copying Anne. You are a bad copycat. You are copying and pasting. Mushawe. Anne na Faizo. And yo, I met like nina project Jemba Dendiko. Oba nzikirizibwa okujogerako. Which one? JDC. It's on Palm Magic Prime. Anne yajja ngali part of the cast. Ne mubuuzira ne video njina ku TikTok account yange. Yali akusinkanye. Yes, we've met one on one. Bulijjo bamugamba nti oyogeranga ye. She even like when she came on set, she was like, because I'm a makeup artist, she was like, yes. No, like I love exploring. I'm too much of a DIY. I'm too much of a DIY person. Njagala nnyo to do it yourself. Chovalaba ne YouTube channel. Ne YouTube channel yange eriko nnyo do DIY things, do it yourself. Nenkole ebitanda entebe nga I'm doing them like from scratch. Kati back to business. And bwe yajja ku TikTok ku set ya JDC, she was like, have you worked on me somewhere like back in the days? Nemugamba no. Nanga, where do I see you? Nanga, oh, I see you on TikTok. I watch your videos. I'm like, okay. Nanga, but you're good. So like later on, because okay, like I love associating with people. I love being open and free with people, but nina mwensonyi. So sitera nnyo kwagala kwefasa abantu like nenvayo nenkugwira. So like it took me like some time okumubuuza. Era when njagala okola video eyo, because people like used to ask me, why do you talk like Kansiime? Why do you bichi? So nenkwata nem recording a video, she was going offset. Nemugamba weza Anne, why do people keep on saying we speak twice in once our voice? Like what I was trying to mean until we have the same accent. Nangamba no. First of all, oruzungu ni rwingi. Like the English is a lot, and that's ainengeri ya chogera anti you cannot grade her basing on that. Meaning nayachiraba anti she's her and I'm being me. Or she's trying to give me the platform or the space for me to explore the little things that I have deep inside me. Yeah, basically checho. So kati muli aliye yakitwala nti no, she's giving you a platform for you to climb. I do not know how she took it because tobera mutima gwa muntu. How did you start this thing? Bwe nkugamba nti mbadde ku TikTok okwo kusinga ne most of your big names oyinza okuwakana. I've been on TikTok since 2019. It's just that me, I was a ghost viewer. Nga nina ensonyi, bro, you do not know. Ze nayi nina ensonyi. Nga mpulira like nina talent cause kati waguma otya? Nagambe kijja kijje because I'm an actor. Oba nakumenyedde byonna. I'm a musician, by the way. I'm a musician in the making. An actor, a makeup artist, content creator, YouTuber, student at yes, doing mass communication and journalism. Era TV eziriyo munerinde ne radio. I'm coming. You are going to make your own TV. I have a YouTube channel already, so that's Start from there. Yes, that's my platform already. So, tubaye tuliwa? Buli kimu okitumenyedde. So basically, byonze bwentyo. So like, tubaye tuli kucha, how did I start like gaining the confidence and all that? Natuuka nembeera nga ekyasinga something that triggered me okutandika okubeera very confident. One time twali ku live ya Reason Kush ngali ne Kriston. Kati bino eba inviting omuntu mu audio wansi. They invited me try to nyumyamu awo. Era nga nkozesa mu ka accent akatonotono. Ninga sinaba kubeera very confident with it. So Sefco ne bamuyita bino byo inviting. Najja oba yali atamidde, I do not know, bane tonkuba naye there are names that we really give a lot of respect. Sefco, pressure basha
konka like back to business. Okay. So Sefko bwe bamu inviting n'agamba simanyi oba yakyogera bambi atamidde oba he said it in a sarcastic way, I do not know. Yagamba Faizo oli kavubuka kalungi oli kaana kato obadde kuno ku app naye tokula, like your content is not going anywhere. It hurt me, it beat my understanding, like it dug deep inside me. I was like, no, I need to put out something ekigenda. I need to listen. Yeah, yes. But that's when you started. Yes, that's when I got to know nti TikTok is not all about bulungi bichi, it's all about niche. What's your niche? What is niche? Abantu bayinza ogamba nyash. Nyash nekibuno. Niche is what's that thing that makes you, what's your X factor? What is that thing ekikufuula nti you're outstanding? Okay. Yes. Nti Hadija, yeah, this is her niche. Interviewing people, like getting to know people into the depth of their lives. Kati nze I found fun owacho yinza okuyita comedy oba reaction to people's content, my niche. Era kyekinyambye okula. Boddeyo ku video zange zasooka byalinga byakwekomberera nenga tezigenda. Kwewomereza. Bannango Mwine ebintu byemwekola ne mukomba omunwa. Tebikola. So muno mubeera mwetega. Si kwetega. Yeah, mubeera mwetega muno ne muzibiriza obuuso. Should I tell you one thing? Who said that I'm cute? I did because I saw you. No, let me tell you. Nze nkugambye embwa njitambwa. Let me tell you. If you Not say for any reasons, but I I'm telling appreciate. you. Yes, if you said I'm cute, nze nkuze mama nga ngamba oli muvubuka mulungi. So like siina ate no. Osegeere. Okoze ebintu ebituufu No, bano bye anti kati bakola. kyengamba like kati nze siina kukola binere. Kinetagisa just to smile. One thing kyemmanyi. Kubanga People Joy- told me I have a nice smile. I know that. People told wallahi. So Abantu bagenda gamba weetega. Maida. Abannayuganda olowooza ffe tulowooleza No. ku speed. It's, by the way, it's up to you, the viewer, okugamba nti oba neetega oba ki, because Kati abo bagenda gamba obayisezzaamu amaazi. kanga balabye mu miiso Kati bagenda nagengege. gamba obayisizzaamu amaaso. Baga it's up to you, omwana oyo n'atatuwa kitiibwa. Nedda baddiya olaba nze nkuze mama nga ngamba oli mulungi, so kati oli ne bwava eri nangamba nti oli mulungi. Naye obulungi buneno. The good thing I've liked about you is that obwongeddeko ebitabo. Banno balungi naye just kye balina iPhone. Kidde mu kubawo awo. Banno balungi Yeah. naye kye balina iPhone ate nga tebaagira tebagaana okusoma. Abamu baagaana okusoma deliberately. Kati Oshegeera. I will advise people in this way nti gye buva ne gye budda ffe mwetaliimu bitabo ebonyaabonya. Nja kiddamu. You being famous and you're known by the world, naye nga you do not have the books, like toyina anything to refer to, you are a very badly off. You are as well as dead. Mwana gwe ssebo waliwo abantu abataasomanga Mukama baadde omukisa. No, nze mama wange teyasoma nnyo kiri wala, but her net worth is $1 billion. I will speak that. Yes. Naye Muyinamu ku this is mmane. the thing. Kyengezaako kugamba nti tekikwetaagisa kusoma to be where you are, but even the common sense matters. How do you yes, how do you operate with others? Like how do you handle situations? Okitegeera. Because nze nkugambye nkuze neetya, nkuze nze nina obudde bwe nalimbiramu abo abantu nga ngamba abantu mama wange lecturer, mama wange biki. But so like when Lwaki ng'olimba abantu? like nze nkulidde mu masomero g'abaana bagagga. I went to dinner donor to the people that know dinner Eriweeyo donor. sigimanyi Dinner na donor, Ffe twasomera wali ku Busaabala Road. no, laba ngezeko mu masomero nga kale si bagagga nnyo naye ngera bagagga like Dina dona eri ludda dinner wa? donor eri waliwo branch e Kasubi, waliwo ne branch e Wakiso. Is it an international school? No, it's not an international school. Naye when nasomera primary ng'omwana asasula emitwalo 7. Ng'obeera wa kabi. I'm 27 years of age, si wakana myaka gyange. When nasomera primary nali mu twali ndowooza mu 2007 biki. Dina dona n'ogivaamu n'ogenda mu ssomero kye ddala. Dinner donor St. Mary's. Ne Mary's yali Kitende? yali yabanakumu. Nagenda ku St. Mary's yali eyaabwa gye wagenda. Obaga yali yabanakumu kubanga nali nkola effujjo. Ebyo ebiseera. Yes, nali ye nasookera ku ssomero ki. Uganda Matters.
Uganda Matters. No, like St. Mary's eri awo Lubaga. Bali shiftinga n'okushiftinga okumanya lyali abanako. Eyo tuveeyo. Ate ongambye osomedde mu masomero g'abagagga. Nti essomero lye nasookerako nasooka ne ŋŋendako ku Light oba ogimanyi eye Light Secondary. Light Secondary eye amasomero go gonna galina amannya ng'amasomero g'abaana b'abagagga. Kati wulira bwe nava ku Light Secondary nga nkola effujjo lingi nnyo. Baali basasula ssente zaabwe nnyingi era nabo mama wange nandeeta Lubaga mu annex ng'okupanishinga omuntu okitegeera n'ensomero e Lubaga bwe navayo ne malira ku St. Julian. The few people that know St. Julian, you know it. Where is St. Julian? Gayaza Manyangwa munda z'abazadde. Yes. So nalyo lyali ly'abagagga. If you are my OB and OG, please come out and say. Lwaki eyo bayitayo munda z'abazadde? No, lyerinnya lyabwe nga bw'owulira nti Chanja, Muyenga. Thank you. Busabala gyesinga omuyo. N'atambulanga naawe. Egyensula neeruga nkahi? Ama tugende. Kitegeeza nkuba enkuba evaawa. Why is it disturbing our grace? Kale wamma tugende mu maaso. So where were we? Obadde okyanyumiza gye wasomera amasomero g'abaana b'abagagga. Kati masomero gonna goŋŋambye. Essomero limu lyokka Dina Donald ery'abaana b'abagagga liwa. Dina Donald ne St. Julian. Bino nze nasomerako ndowooza mu primary awo nga tukyali. Kati kiki ekyakugana okujoininga Makerere University n'ogenda Endejje? Jasimbuza bubuuza. Kosi gye wali oyagala tebagikuwe Makerere? No, I never even applied at that university. Wali tojagala because it's a dream university for everybody. Not for everyone. I'm sorry to say. Gwe wali oyagala Ndejje? My mother because me, my case nali kosi gye bampa gye nali njagala from the bottom of my heart. Nako yali bagimpa Kyambogo. Ate nensoma kosi endala gye nali nze nga sijagala from my heart nengisomere Makerere. This is the thing. My father akolera Kyambogo era they wanted to admit me there. Ne mama wange n'agaana. Oba kitegeera. Ne bamubuuza ku Makerere n'agamba mpozi ng'ogenda zeesasulira. Because she's this person who has she's this person who has had Makerere okubeera mu buvuyo obungi nti waliyo riot simanya incomers biki. Excuse me ne ku universities endala wabeerangayo okwekalakaasa. Ndejje wewe kalakaasiza we bakugiramu. That's the problem. Okitegeera. So mama wange ye yayagala wantu watagenda kusumbuwa ssente ze. Nevertheless nti azina naye tayagala kuzijaajamya okitegeera. Yagamba genda Endejje bw'oba oyagala nkusomese. If you do not want to study on my money, genda ku university gy'oyagala. A kid has to be a kid, like I'm a child. No, salawo. Ngenda Endejje. Ate it being they were giving me the course gye nasomere gye nali njagala. Because nze from childhood I wanted to be in the entertainment industry. If it's not music, if it's not movie, at least let me be on TV. Bambi omanyi okuyimba. I listened to your song Kituufu omanyi okuyimba. To all of you, the viewers out there, I have a YouTube channel that is under my name. The link is in my bio. Ogenda kunterako link yange mu gundiyo. Mu comment section. Yes. Thank you. Yes, my description. So, my name is Faizo. The spelling is Fayxol. It's not the normal spelling. I'm sorry. Naye nga yeeyo. So thank you so much oku appreciating abatono nnyo aba appreciating. Nze ndi wanjawo. Ekyo kirungi. Siri wa bulijjo. Ate munnaye n'abayimbi be naweerezaako oluyimba lwange bakkiriza baŋŋambye bambi oli bulu like for someone who is starting like their career, their music career. Yes, because naluweereza Carol Nantongo. She was the very first person I sent my song to. You and Carol muli ba mikwano? Yes, we are friends because Muganda wange yeddira nkima. Yes. Yes, yeddira nki. Ofa kinensi. Mazima. No fa kinensi. People will strangle you. I'm representing the Abakiga n'Abaganda. It's just that Abaganda banchawa. Lwaki bakuchawa? Anti sikyaba representing bulungi. Abakiga bannwanira nnyo. Anti Abakiga bagamba ogono wiitu mulife go. So they keep on. So life is like that. Kati oli comedian. I just love. Oba you just do it for content on TikTok? No, nze olaba kati
lwakuba kati sikumanyi nnyo ne when I get comfortable with someone I will be free naye nga byebyo bibaawo that's life kati obudde buneeno ntambuza bulamu with my baby n'abanjagala yeah girlfriend jali bamuyita mulungi Martha the chocolate girl no mwana akikoze omulenzi agamba ku media nti n'oyo mukazi wange it's very very hard era oyo mulungi akutereke no mulungi Martha is known by everyone ize nkyazizaako aba boys wano no one wants to sign omukazi no like si mukazi wange nti like we are married but she's my girlfriend yes hey yes baby yes yes kati bakyazaako digwe ne mulungi omanye ennaku zino njagala nnyo kyaza couples ndowooza mu second edition exactly because I wanted to bring her on board but it being that you had wanted like to be a one-on-one no badde saagala like tumu-shadowing nga ate ombuuza byange okitegeera alemefuna budde bweyogerako okitegeera kati in our next cut tujja ne mulungi Martha yes how is she she's very pretty yakola kacyo mwogeddeko ku media no let me tell you one thing me I'm a real person bwe mba nkwagadde mba sikwagadde we started seeing each other I think last year nabalavu maaso yes like we started seeing each other last year nayenza I keep on telling nayena kimugamba I did not want her to love me for the media I did not want to love her for the media because initially yajja ngalaba omuntu kala ali common ne mugamba no if you're going to love me for that it's going to end easily okitegeera yes naye bwobanga you're going to love me for my idiocy like kubanga yes you have to love me for me because nze in my real life I'm very batiyogera batya mu luzungu sikubembogo very intolerant sagala nnyo gasiya like when you do something tolerant yes you don't just I don't everything. yes so like ojja kwogera ekintu kinyiize kali namugamba first let's be friends be my friend let me be your friend then love will move smoothly when she understood that kati mu moving bulungi mama how is the love can we go back to the main topic leave my love alone where's Martha no Martha banaye yakola kachibi no mulungi she's pretty wow. and she has a pure heart that's good I really love brains where's it yes because agattako yes that's good chemadde njagalo agattako akola yes that's good she's a cool kid kati engagement yamwe egenda kubeera tucha we are still seeing each other we are still friends nze sagala no she's an actress I'm an actor so love found its way to us on set engeri yokajja ayogeza confidence bannange ali mulavu ate gino emyaka gy'oli mujagala sindi mulavu baby gwaliko hey jemisano bekiro you have a nice voice sent you hey ni muzakutina wona munyiikirira ojja mufunamu ekirungi and I'm a moving talent if I can write I can sing I can write scripts. You can act. I can act. Chichoba wetaga mu muyimbi. I'm learnt. I'm learnt. Manyo kusoma gundi. How do they call them? Contracts. Okay. So any management inza okujja ange ina sente. Owa struggle sagala kubanga nange nkyali mu struggle. No, like I need someone who will add value to my brand. Okitegeere osobola okujja nga oyina sente zo nyingi nnyo nenga toyina plan. I do not want to associate with such people. Okitegeera njagala omuntu nga ngenda kwongerako yes ngenda oli positive so like njagala omuntu nga ngenda kwongerako nnyongereko because I will tell you one thing. Siri bulungi nnyo okutuuka awo nate siri bubi nnyo I'm not desperate
Yes. Pride. Not pride. No. It's Pride knowing. is good, No. This is the thing. Knowing your principles. I know my principles. I stand my ground. Pride yanti etambula ne principles. Omuntu atali proud taba na principles. Maybe that. I'm never naba. Mbadde ndakyogera. Nti bano abanaku batera okunyiiga naye sikyogedde. Kankireke. Munnange obulumi bubeera bungi. Omuntu n'ogenda n'osaba edduwa okuva omwaka we gutandise paka we guggwako nga gwe Katonda tannakwanikula munnaasomayo wiiki emu nga Mukama amublessingira ku sipiidi ozimba omutima. Muyina emitima emibi. What you exhibit out is not what is inside of you. Nze nina olaba I'm too open. Nti bw'ononyiiza Hadija, I'm not going to keep things to myself. Ngenda kujja kugamba manyi Hadija wakoze kino na kino na kino, but can we sit down and then talk about this? If you do not want, it's okay. Singa ababonaabona babeera n'ebintu bye basasula, either from your parents nojja nga gwe agenda obisasula, either anything oba nga gwe wakikola. Okyogedde nonzijukiza some lady, but I don't think that she's anyway tumuleke. Her life does not really matter now because she's a failure. Naye nga waliyo n'abo ababonaabona bambi nga babonaabonera ebintu ebitali bituufu ng'omuntu ayita mu mbeera naye nga siteyina kuba yiye naye nga yabonaabona abantu nga bamubonyaabonya. I think nandibadde omu kwabo nti is it really worth it? Oyagala kukaaba. No, okay, like totandika okukaaba obadde mugumu. Some lady like oyina omuntu gwe wali oyagalizaako ng'oyagala you elevate with them. That's my mother. So my mother ayina omukyala gwe yasembeza, oyo omukyala n'ayagala omutta asigaze ebyobugagga bya maama wange. So like bw'okyogedde neera kati okay like yagala mutta atya yagala mutta na mundu. No. Yampangira abantu. Wizardry, witchcraft is real and witchcraft is there. Kati mwategera mutya nti witchcraft? No, like you find out. Tetuli baana bato nti where life is bought by death and death is bought by life. So you have to fight so hard to know. Okitegeera. So we found out naye it's not worth it. I think teyetaaga kuwa budde because look where we are. My mother is richer 5 times or 20 times richer than you. Mama, mwana mami wali oli proud of her. Toli mommy's boy gwe. Not that, but I'm my mother's son because I was That's obvious. Being a mother's son and a mommy's boy. A mommy's boy is my mother makes my decisions. My mother does not tackle with my life. That's good. But nze nkuze na mama. Simanyi bulamu bwa taata. Yes. So like I have to put my mother always on top. Like kubanga emboozi zonna zemanyi zirimu maama tezirimu taata. So like Rachimba okitegeera. So kati bwe nkugamba nti my mother is everything. That's it. Naye kati TikTok egamba ki? TikTok. Mubeereyo nga mukikuba mukola lives ne kujjulako abantu. Nze sibwe kiri by the way ewange because me I love living a very real life. It's just of recent when nakubye emitwalo 10. That's when like 50, 100, 120, 130 okitegeere. That's when those numbers come in. Naye besides that lulimbadde nga nfuna 20, 30 naye nga vibe yange tekyuka. Nze bw'obeera ewange ng'onoonya misumaali, seminti, mabulooka tobifuna. But good vibe, I'm the king of good vibe, I'm telling you. Yes. I give out good vibe. Oyinako ebirungi byofunye ku TikTok? Birungi nga ki? Mpozi fame. I've gotten the numbers. Like I was struggling. Yes. Celebrities know me. Yes, because I was. Balina engeri gye bakuyambyemu besides knowing you. When I think like right now. Yes, when nkugamba obudde buno nti the numbers zinyambye. Sanditegedde Karo Nantongo. Sanditegedde Pia Pounds, the baddest. Sanditegedde Grace Kani.
sanditegedde Diana Nabatanzi, but Zulitamzi, like these are people that I will talk to. Yes. On how to do. Yes, nemusindikira message nagidamu there and then okitegeera. Okay, besides sending them a message nagidamu there and then, are they helping you? Yes, because even before nga sinaba natandika music nagamba Zulitamzi, I want to start this because namusindikira challenge ya personal. Kuba kino kiri personal kwagala ebiri, that song nangamba okay, wow, you sing very well. Nemugamba so like nga yakava mu management ye Black Avi nga ali solo. Nangamba so like his song oli mulongo sikusobya kwagalira ddala kuva ku mutima. Yeah, I like that. Yes, kati nga yakava mu Black Avi nga ali solo. Nemugamba so when is your studio like resuming? Nangamba nja kuba nkubuulira, but he has been guiding me through musically. Nangamba this is what you have to do, this is okitegeera. So gratitude is a must. Okay. All right, so kati besides that olinayo funye ku endorsements nga banno? Sinaba kufuna nnyo. No nze munnange simanyi bintu byakwegayirira. No, oba tebwegayiridde. No, like anti kati this is the thing. People that know me have started like posting my content, and the people that have worked with me know my work. And the people that know you, we have started calling you. Yes, okitegeera. I'm rubbing shoulders with people, big names, big brands. Yeah. I didn't like yo. Anyway, nakolako akalango ne Nile. No. Nile special. Yes, mo World Cup, women's World Cup. Naline Charles Dickens. See a good fight. Yes, Yenze Faizo. How would you? I'm not a religious person. I'm a believer. Those are two different things. Have I answered it well? Chikutudde bulungi. Or you need a certification. That's what I can say. I'm not a religious person. Indekaddawo okuzungirako. Mpadde level. I think I'm mwebali banji. People like me, people like Shiba, we are believers. Shiba is a believer. Queen Kama, she believes in Kama. What you do to me will be reflected back to you. Exactly. Whether through me or through another person. So, I'm a believer. Okay. Kati gwe tebakuyisaamu ku gaali. Mbadde ndowooza ffe mwe badde tunaba. TikTokers gwe tebakuyisaamu ku gaali. Ffe mwe badde ndowooza tennaba kulinnya nnyo kumpisaamu. Tonnaba sensera. Nebaddiya nze kale olutalo bw'oluleeta njagala nnyo okulaba entalo nga zirwanibwa naye nga I do not fuel it a lot kasita nkuzaayo emu bbiri. I do not have time to waste on someone who is not learned. Okay. Our last message today. To all of you, the viewers out there, to the TVs and radios, your boy Faizo, Fayxol, he will be coming through anytime soon. Please welcome me with open hands because yo onomwana mubi, and I'm going to make you get good numbers. So mulungi nkwagala nnyo. To all the people out there that do not know my social media handles, I have a YouTube channel that is under my name, Faizo, Fayxol. I started doing my music thing, so go to YouTube, subscribe, like, share, go to Instagram, follow me. Nkozesa spelling yemu bro. TikTok tuli baserebu mwe nako zino tetugambwako. So yebyo. But I love all of you guys. Bleeding is out. Let's bleed. Tuli baserebu mwe nako. Tuli baserebu mu. Gwomanyo kubanga gwe gusoose and then even if you can't nga gwe gusoose naye it's my very first song, but right now we're going to go 500 nga nalo release in Zegulo. But upcoming tebatera kufuna even 200 views. Yeah, so it means like the future is bright. Kati nga tetunaba kumaliriza. Kana akasige nawe wakakubanga abakazi we bakakuba. Ate nze atali mukazi kwatako. No, it's on camera. Kwatira akondage. Ngamba bineno bya like microblading. Zoom in, please zoom in. Microblading oba olaba nti kuliko enzikiza. Kati just katonda acho we yakola. Yeah, ndi mulungi.
Look at me. Ni musajja mulungi. Faizo nga wankima ate mukiga. Singa nali mubi wandibadde obuzibu ddia. Mazima. Kale, bana tweyanze genze HK Media Hadija Kigozi ku TikTokers edition anakola lero no ye Faizo. Gendo following ko banji ba mistaken izo kubera muganda wa Kansiime. We are here to clarify that. And music siana. Atekatinga musician. Music siana breeding. We are breeding basamwe up and below. We are breeding. Ngena baterawo link yawo mu description ogenda olabe kayimba kebambi. Mwebale kungoberera, mwebale kutulaba, mwebale kutwagala kwe tuli ku mitimbagano enjawulo ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter, ku Instagram, ku Snapchat. Mugende mutufollowinge ko kwe tuli nnyo ku Hadija Kigozi. Aba BBH Travels bakugamba kati balina Mount Visa entry eya 60 days osobola okugenda Dubai ku visa yemu okumala ennaku 6. Bakubire ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Abantu b'omu Dubai temwerabira ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Febu. Sheikh Kasim Ramadan ne Sheikh Taj Lumala bagenda kubeera awo ku Banias opposite ne Banias Metro Station Village Chef Restaurant. Okuyingira dirham 10 kuliko lunch okuva essaawa 5 paka essaawa 1 ey'olweggulu. Mwebale nnyo okutulaba yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.